Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Kisome n'Ennaalu. Eno y'essuula y'e18 y'akatabo kaffe akantabadde era y'essuula eddirira esembayo. Twala omukisa guno okusiima buli muntu ssekinnoomu gwe twatandika naye akatabo nti weebale kunyumirwa lulimi Luganda, weebale kuwuliriza butabo obusomebwa ku mukutu ogwa Kisome n'Ennaalu. Essuula y'e18 erina omutwe ogugamba nti Omwana Hamudi. Essuula egenda bw'eti: ng'embeera y'omwana ngikwasizza Katonda, kuba puleesa katazi nkube ng'ebirowoozo byesomba kumukumu, nasalawo nneme kuva ku mulamwa era nayolekera amaka amalala. Amaka ge nnagwako gaali ga bannansi ba Siriya. Omwami yali akola mu tterekero lya ssente ng'atemera mu gy'obukulu ng'ana, nga muwanvu ddala n'okutuuka okwewetamuko yali ayambala gaali maaso. Yali akola mu tterekero lya ssente ng'omukulu w'emu ku bank mu Abu Dhabi. Ate ye mukyala we Aisha yali musawo w'amannyo nga mukyala wa kitema, yeebikkiriranga omutwe ng'alina akayinda akasongovu, emmunye ze nga za bbululu. Yalina obuuma mu mannyo era naye yali ayambala ebirawuli ebiseera ebimu. Muhammad omwana waabwe eyatera okuyitibwanga Hamudi yali wa myaka 2. Omulimu ogwampeebwa omukulu gwali gwa kumulabirira obutafaananako n'abaana abalala. Ono yali mukyamufu nga tatya bagenyi era yansiimirawo nga nzize okugezesebwa. Kino bazadde be baakisanyukira olw'okubanga nalina obumanyirivu mu kulabirira abato ate omwana yanjagalirawo. Kino kyansukkulumya ku bawala bannange abalala abaali bazze okubuuzibwa. Twali bayitirivu abaagenda mu bibuuzo kuba nali nnyingira nga waliwo abafuluma era nali nfuluma nga waliwo abayingira, ekyandaga nti okuvuganya ku mulimu guno kwali waggulu ddala. Newankubadde twali bangi naye era nabanywamu akendo. Mu nnaku 2 bampereza obubaka ngende mbeeyungeko olwo nno ntandike n'okukola. Ennyumba yaabwe yali ntonoko kuba yalina ebisenge 2 ebisulwamu, eddiiro n'ekiyungu. Natandika okusigala n'omuto nga bwe muzannyiikiriza, bwe muwa ebyokulya n'okumutegekera emizannyo egijja mu myaka gye. Mu wiiki eyasooka omwana ono yandagirako bwereere bwe yansaba okulya chocolate ne mumumma. Yaŋŋamba tondabanga, kwe kunkasukira akambe era mu keewoma kaakwata terefayina era ekirawuli teyasigaza. Mba nzizeeyo ewa munywanyi wange akawungeezi anti ku mulimu guno nali nsula bweru. Nnyina kwe kuwulugumya essimu mbu terefayina yabadde ki? Konze mutabani wo yagyasizza. Aba akyampozesa ne mmugamba nti bw'oba toli mumativu kebera kamera eri mu ddiiro. Eno nno yantaasa bingi anti buli ekyagwangawo nga gye nneeyuna. Mu wiiki ey'okubiri omwana we yankutulira kwe kukwata iPad ne iPhone n'abizuumya okuva ku mwaliiro ogw'e16 ne byekkata ku ddimwa. Oluvannyuma ngenda okuwulira akade okuggulawo nga mukuumaddembe kwe nkuba amaaso era yajja wambagatanye n'ebintu ebyatiseyatise. Kwe kumbuuza oba byaffe, mu butuufu nanyeenya bunyeenya mutwe nga mpulira kimpeddeko. Mba neetuulidde ntende nga mama wa Hamudu agguse nga tasalikako musale, kyava abaka omwana n'amukuba bubi nnyo era omwana yazirika. Olwo nga muli ebirowoozo biŋŋamba, olaba asaba ttodde wuwe, olwo bw'anaagwa kunze kaddugala waabwe. Naye naguma nenzijukira Dawudi ejjinja lye yawuttula Goliyaasi. Muli ne nnezzaamu amaanyi nti bw'anankuba eky'amaanyi waakiri nnaamuddiza ekyobunafu. Waayita eddakiika nga 3 n'atandika okunjukya kajojijoji w'ebibuuzo nti kino kyabaddewo ng'oli luuyi wa? Ekituufu nali ngenze kwetaawuluza era kwe kuleka omwana ng'ali ku iPad azannya ng'enkola bwe yali bulijjo. Nalaba siibisobole ne ŋŋamba mukama wange omulimu nzikiriza gunnyinze. Mu ntemba siibule ng'omwana tannatuukako buzibu. Ebigambo byange byawuniikiriza omukazi era teyannyega kigambo kyonna. Nnyinimu olwadda n'aŋŋamba mukyala wange ambuulidde ebyatuuseewo naye yamba nze oleme kugenda. Omwana naffe tukimanyi mulalu naye tusaasire.
munnange nga neebulirira nga nguma na Hamudi. Bano mu ntandikwa baali bantu balungi, anti ezinaabala teziranda ggobe. Mu ngeri endala oyinza okugamba nti baali katula k'ebissebuka, waayita mbale ng'omwana tuli butoola, malusu na ddookooli. Wali olwo yankasukira kannajjolo katansogolemu eriiso, naye Katonda yazza bibyo kuba simanyi engeri gye nneewugumamu ne kampitako. Kaako koolekedde ku ddirisa era okukkakkana ng'ekirawuli kyonna kiyiise. Bwe kyampitirirako ne ntemyako mutaayi wange, omulongo Kato. Ono nno yali yava mu mukwano kati nga yafuuka buli kimu gye ndi. Bwe namuyitiramu n'aŋŋamba, mukwano guma, oli mukazi amanyi ky'ayagala, bw'onoozunga wano nawali onootuusa ddi? Ebigambo bino nabitwala nga bikulu, ate akageri eyabiŋŋamba gye yabyogeza omukwano naguma era nabeerayo akaseera akawerako. Mu maka gano bannannyinimu olumu banneewanga ne bambuuza oba nsobola okugezesa ku bye baali bakola, okugeza bansaba nfuuwete ku misokoto gya segereeti wamu n'okunuusa sisha. Kino nakiraba bulala, ate bwe nafumiitirizaamu nga ndaba mba ngenda mu by'amazina amayigirire ge bagamba agamenya omugongo, era ne mbannyonnyola nti mu lukalu lwa Afrika abakola ebyo tubatwalira ddala nga misege emiyaayo egiwedde emirimu. Omwami n'alyoka akyenyumirizaamu era nga bwankuba akakule nti nze natandika sisha nga nnaakaweza emyaka 16, kukabiyitewe nti ate nze kale taata alina kkolero ddamba erifulumya ebikozesebwa mu kufuweeta sisha, ssaako n'ebirungo eby'enjawulo mwe bamukola. Boogera bino byonna nga nze mbeegesa amaaso, kirakalaba mawulire ageesigika ku BBS Terefayini eyaffe. Anti sibaddamu, tuba tuli awo, ekiseera ky'ekisibo kya Lamanzaani ne kituuka. Wano nakulabira okufumba ebika by'emmere ebiyitirivu. Bategeka n'olowooza oba basuubirayo abagenyi. Emirimu giyitirira, anti oluba okusiibulukuka, obukyayi ne bufuuka obukyayi, bukaawa, ebibala ebya buli kaseera. Okumanya nga nakyala yali mmekete, wano yanteekerateekeranga olupapula lwe nali nina okugoberera. Awo nalabira nti ebintu byali bikutte wansi ne waggulu. Ebyokugoberera byali biyitirivu. Ozukka ssaawa 3 ez'enkya, tandika emirimu paka ssaawa 10 ez'olweggulo, wummula okuva ku ssaawa 10 okutuusa ssaawa 11, 11 okutuusa ssaawa 7 ez'ekiro bonna mirimu. Engeri omukyala gye yali omuntu ayagala ennyo kamera, ono namusalira amagezi. Bwe nawuliranga nga nkooye okuleppuka ne kaliddalu nga musendasenda tudde awatali kamera, olwo nenzira ku kasimu nendatta. Ekyewuunyisa oli bw'omugamba nti okusigaza omwana waka gwe mulimu gw'okola, abangi bagulabanga muzannyo buzannyo, era bw'obaako n'okwemulugunya kwonna, buli gw'ogamba alowooza oli munafu, omuyaayo gukuyimba n'okukuyimba. Era abangi bambuuzanga nti naye ggwawo kiki ekikukooya? Omukyala yeerondalondanga era nga yeemulugunya ku buli kimu, oba waakamaliriza okwoza ebintu n'alyoka kakutemanga bitatukudde era obiddemu. Muli ne weebuuza nti ku myaka gyange gino mazima siiganga kwoza bintu. Abantu bano kye nabalabako tebasiima era okumalako teweemalaamu nnyo, kuba ne bw'okola okutuka omugongo era ky'otakoze kyanokolayo. Buli yeemulugunyanga nga nze nkanya koteka mutwe nga ndigassaako n'okudda ku kalaamu yange n'enkoloboza ku lupapula, kuba y'emu ku ngeri gye nnali mbuzaabuzaamu ebyammalangako eddembe. Bano bakama baffe olumu bamanyi n'okutulangira nga Aisha olumu bwe yaŋŋamba, gwe munnayuganda tolina gy'odda, era babeera batujjukiza nti Uganda cheap and no care. Mu bigambo byabwe nga bategeeza nti omukozi munnayuganda wa layisi nnyo bw'omugeraageranya n'ab'ensi endala, lwakubanga tewali afaayo nti era ne bwe bakutulugunya tewali ajja kubawondera. Ku byambo byanga omutwe kwe kubanga ffe bannayuganda ne bw'olaajanira ensi yattu nti waliwo obuzibu, tewali afaayo naddala ku bekikwatako, era n'ab'obuyinza beesulirayo gwa naggamba. Kale bakozi bannaffe ab'ensi endala babadduukirira bunnambiro.
waakiri singa bekikwatako batulwanirira nga bwe kibanguyira okusala omusolo ku kasente bankuba kyeyoke bafunayo naye maama wa. Ekyokulabirako, omukozi Julie B. Ranara Omufiripino mu mwaka gwa 2022 yasangibwa attiddwa ng'omubiri gwe gujjudde ebisago mu Kuwait. Omukulembeze waabwe yavaayo bukubirira ne yeemulugunya era amangu ddala ne bakwata eyali mukama we mu Kuwait n'atwalibwa mu nkomyo. Naye bwe kituuka ku Bannayuganda, abaana abazze batugumbulwa entakera naye nga tewali kulondola kukolebwa yadde okuyamba kukuzza emibiri gy'abagenzi era abazadde bafundikira be beerwaniridde ne beesondamu akasente era bwe kabula ebisigalira by'abaana baabwe biziikibwa ku mawanga. Wano nno wenkoowoolera abakulembeze baffe bekikwatako bafeeyo nnyo ku buli munnansi ne bw'aba ng'ali bunaayira. Weewaawo okutondawo emirimu kyandiba ekizibu era nga gye tulinawo gyakkekwa ekisindiikiriza abangi okweyuna amawanga amalala newaakubadde oluusi embeera gye bayisibwamu teba nnungi. Ebyo nga mbimmye amazzi kambanyumize ku by'omulimu gwange. Munnange bano baali bakyazakyaza abagenyi era nga wiiki tesobola kuggwako nga tebakyazizza. Mu mwezi gwa Museenene bano bakyaza mikwano gyabwe, omukyala, omwami n'abaana baabwe 2. Wandabira omuzigo gw'ekisenge n'eddiiro wamma nga tolina nawe woyisa kigere. Ku baana kwaliko omuvubuka atemera mu gy'obukulu nga 2. Ono yettaniranga nnyo okufuuweeta shisha ne sigala. Omuvubuka ono yali ayitibwa Anwar. Yali yeebakanga ne kamu gy'amukwatira nsawo anti yazukkanga ssaawa 9 ez'olweggulo. Akafaliso yakaalanga wansi mu kisenge ky'abakama bange era olwabanga okweggyako ati ebikunta ng'afuumuuka bufuumuusi. Munnoowo natandika okwewuunya. Omuntu bw'osula ku buliri ne bukulema n'okugyawo naddala singa oba tokyali mugenyi. Munnange omukyala bwe yadda nga mutegeeza nga bwe sigenda kuddamu kugirawo omuvubuka oli bikunta bye nti kubanga yali muntu mukulu alina okuba n'obuvunaanyizibwa. Bino byonna nabyogera mmanyi mbigamba munnange. Naye olunaku luno nakakasa nti boosi tasobya era tebamuwabula. Ono yatabuka n'ambuuza, "Why you segregate my visitors?" Kino kyali kinnyonnyola nti lwaki ososola mu bagenyi bange. Bino yabyogera tasalikako musale era oluvannyuma yaŋŋamba ndekeraawo okukola kyonna kye nnali nkola. Ebikolwa bye byakyukira ddala. Yatandika okumpisa nga mujja we anti olwabanga okunsisinkana nga nsindika bwanzoola. Nalaba biri bityo nga neesogga kasenge kange nga nzira ku maviivi nga nkoowola lugaba era ekyaddirira nga mbaka kkalaamu na kitabo kyange nga mpandiika. Abagenyi bwe bakyala awaka ne wakyuka buli omu nga mpita anti ono aba akubuuza kino n'omulala oba okyaddamu ng'ate obwana bwe buubwo. Omukyala wa muno namuzuulamu okwagala okulaga obuyinza era buli lwe twakyazanga abagenyi ng'aduumiranga w'amagye nebba oluusi ng'amutwaliramu. Bw'ombuuza ezimu ku mbeera omuyambi w'awaka zaakyawa era zaasaba obutabaawo be bagenyi anti emirimu gyekubisaamu obukyafu okugeya n'okukulyako emmere ebiseera ebimu. Olunaku lumu mba nnongoosa ebintu mukama wange omukyala kwe kuntegeeza ng'omu ku bagenyi be yamugambye nti ndi mukozi namagwatala alatereeza bukopo ne giraasi mu nnyiriri mbwewuwa azipanga okusinziira ku buwanvu bwazo. Namanyirawo nti banywereddeko si kyekiro kiramba kubanga bwe baasulanga bafuuweeta abagenyi lwe baakyalanga. Nakyala namuddamu nti madaamu ffe waffe teri kabaka afuga mpya 2 oba 22. Oyo agenda abigamba abeewaabwe wano si makaage. Aisha kyava nziramu nti nange yannyiizizza alinga gamba nti nze kennyini nze namagwatala. Omanyi bano olugambo baaliyonka mu mabeere kale nga n'akataye tekannasala. Nagenda okuwulira okuwanyisiganya ebigambo mu ddiiro mu ddakiika nga 40 ng'abagenyi bategeka nsawo zaabwe yogaayoga eri bazza gye baali bavudde Dubai. Abantu bano baali bakyuka nga mbeera ya budde anti waliwo oluusi lwe baalaga ng'abantu balamu ddala. Oluusi bampanga n'ebirabo ssaako n'akasiimu ku nnaku enkulu kugeza nga ku Yidi bampayo emitwalo 10 mu zaffe wano ate ku mazuukira ga Kristo ne bansimba 12 mbu ngende njaguze ne bannange. Omukyala ono nakizuula nti yayagalanga nnyo
eby'okumusuuta wamu ne mutabani we. Lwe nalabanga ava mu mbeera nga nteekawo mboozi ya kumuwaana nti wabula madaamu obulungi bwo sibulabanga, onfaako nga muwala wo, ate mutabani we omugezi muzibu ku myaka gye emito, nze mwewuunya. Olwabanga okwogera ebyo nga yenna amwenya ng'akubuuza mpozi si kye wali wansaba, muwangu ddala nga njogera ng'akitumizaawo. Bwe byabanga byakulya ng'ajja kubikussa. Lya kino, lya kiri n'afuuka lya. Akageri ke yali omukyala omumpi yayagalanga nnyo eby'okumusuuta nga bw'alabika obulungi, bw'anyumirwa ebyambalo, era buli we nafuniranga akadde nga mukiinako, ng'eyo wiiki guba gutusaza mu kabo. Oluusi namuwaananga nga bw'afumba ebiwooma, olumu bwe yeerabiranga okussaamu omunnyo nga nze nkanya kimu biwoomeddeyo yadde omunnyo mutono, kasita n'abasawo balagira okulya omunnyo omusaamusaamu. Bwe namuyiga nti bino by'ayagala, nakkanyanga kuseesaamu era kino kyannyanguyiza emirimu gyange. Essula 18 awo wekomye, weebale kuwuliriza.